legacy now hard to find. My own son walks the dusty road with dreams that carry heavy load. Lutaya wanted silver and gold, but my own son's heart remains bold. My own son, my own son, you'll shine in the darkness, strength you will find. My own son, my own son, stay true. The world Nze bannange kale bambi sikulabanga Mrs. Disappointer. Ate chichi. Daba. Kumuleka joleze bere. Toze kwetega mwami wange kubanga ndaba liri bulala. Ngana gwe ndi eyo neteginze. Naye katono ko mmanyidde kale sisobola. Awo sinnatuukawo. Omanyi sikwesiga mu kintu ekyo. Naye nishango nchaye. Nenga mbere ki ekiriwo. Yo izo butanchawa. Abasajja ndi mbabi. I know. Ebiroto byatuukirira. Mwana gwe ngondekayo ndi eyo njiriba. Yiriba ogiro yiriba bibye naku zino. Uli eno. Nange nyina byenjiriba byange. Ofumbo bukuwuba. Nkole ki? Winonyirira. I know limuzi esi zikufuwako. Ate ukasobe kasitotula mu katirengera wentudde. Mrs. Mansion. Ka fresh air boss lady tokera bi. Daba emiti wenna. Maka green. Nkutidde. Wandeka kubala. Wabula for now tuya na bibyo bera kubala niyo sikuinako buzi. Onvuddemu. Nakuvuddemu dda. Gwe wageberanga wano era bannange tofunanga olubuto kiro we wanafuna olubuto nze era nga nkwegana. Atani agambe nti nina olubuto. Nze nkugamba bino wammanga ku Musa ne Nelson omwe alina okikola. Olubuto balufuna batya mpo. Buli lunaku nga bwe balufuna weze wakufuwa na ze wafuna wazifuna otya. Gwe va mu byolubuto wabula. Onyirira. Va mu byolubuto. By the way, because sakugamba nti n'obudde bwonna nvaawo wano ninye bati. Wanji mama. Wanji bakunazaaki. Simanyi. Simanyi nayenga. Gwebera Musa wange. Ogenda ne Nelson tunaddamu okulabako. Kati Musa akukwatirako. N'omugabano tamuwanze bestie. Gamba n'otamuwanze namutikwa. Gamba enkuba eyizo mutwala. Ajja mutwala amataba gamutwale gamu. Saako. Akulo. Tonjagala bintu bya Musa wembanga mbyogera tegwe teweretanga mukubanga ate mube sobola okuwa Musa. Ate gwe sisobola wadde okulowooza akakati ni wekati. Bye Nisha. Musa. How are you? Otugwiride mukabooza nti kabaddolo kakoledde. Nyabo. Saiso kula basebo. Kazi bagamba amasa amati galamusanyirimu. Nyabo tusenso kulaba. Esebo. Yaberadde. Eradde sebo. Buli otya nyabo. Bulungi sebo, sibyo kya sebo. Bulungi. Webale mukuuma mwana tuono. Kakati Musa. Ono mukwano gwange bamuyita Chloe. Bami senso mulaba. Abadde tomulabangako naye. Aze okundabako leero. Because nali mwogeddeko. So yono Chloe. Kale Nisha soko je twogeremu ku katono. Kale. Nisha. Yes, ma'am. Soko olindeko. Oyo gonda zaye mukwano gogo yagala okumpa. Lwaki omwagadde? Alinda. Ye. Musa, oba omwagadde naye nsobola omukuwa tewali buzibu. Nedda. Simusiimyemu yadde akatono bwe kati. Ate era bw'aba yeye bireke. Bannange mbadde eno ng'ampulira mwogerera waggulu n'owe n'abeera ebweru w'ekikomera nga baba. Chloe wa kiboozi akuba ekiboozi kati n'owuliddeko kati. Akuba ekiboozi takubye ekiboozi woowe naye nga talina bambi buzibu.
Nedda kuggwe ekibadde kikubisiza ddayo eri mukwano gwe. Jayce, one time I saw you with Nelson. Kyakulekawa? Nze ne Nelson tewali nnyo wekindeka naye olweko olina kyobadde tomanyi. Nze ne Nelson tuli tuti but actually tekyali just kikolwa ekyomukwano naye tuli mukwano. Nze ne Nelson tuli tuti nze ne Nelson but no, it's not just an act. Nga ndabanga ayinza okufiibwa akalimuko kubanga bulinga ayagala okukwata mu nva za mukamaawo. Za mukama wange? Yes. Ogamba Madam Nisha? Mukwano Chloe bwentyo bwe nalowooza mu kusooka nga ndowooza beeyagala naye gye byaggwera nga Nelson ansabye obutereevu wa Madam Nisha yamutuukirira n'amugamba mbadde nsaba omwana ono mwagale, omwana ono ankuba, omwana ono ayambala bulungi. Nakkiriza yamugamba bugambi twala kintu kyo teriiko abanja. Really? Era nze gwolaba wano nze ne Nelson. Something wrong? I don't think there is nothing wrong. Nze ne Nelson bitambula bulungi. Bulungi tewali buzibu mukwano era tebweraliikirira. Okay. Musa. Nakubadde nkunaabojja nga tyakujja. Nziza munnange. Lwaki lunaku tyakujja? Lwaki lunaku tyakujja? Ekiseera ekituufu ndowooza kibadde tekinnatuuka naye kituuse. Nnyanga aloota. Nze ono. Saakikkiriza. Saakikkiriza. Panzi. Saakikkiriza. Oli bulungi? Ndi bulungi. Nange mbadde eyo nga ngamba nti kanzije nkulabeko. Bulungi nnyo. Bulungi. Musa. Weewulira? Nnyo. Mba teweewulira. Tomanyi bwe mpulira. Okakasa. Nnyo. Omanyi ebizibu ogenda okundeetera? Bizibu kitali bizibu. Teri bizibu. Okakasa. Nnyo n'amaanyi. Musa wange. Tomanyi ggwanga ebadde nnyingi. Kati mba lunaku lwaki Nzuuno. omaze n'okutuuza? Musa. Hi. Hello. Hello. How are you, Sebo? I'm okay. How are you? Nange ndi fine. Yeah.
Nisha. Yes. Omanyi n'erinnya lyange. Yeah, erinnya ndimanyi kubanga omuntu owedda gw'okubira essimu. Nelson. Yeah, essimu ye nze agirina. So obedda oyogera nange ku ssimu. Kijja kitya okuba ng'olina essimu ya Nelson? Yeah, Nelson yafunyeemuko emirimu egyamuleetedde okwetoololamuko, so taliiwo era togenda kusobola kumulaba right now. Naye essimu yagindekedde lwa mirimu kubeera bulijjo nze amukozesa. Kuba nandibadde nkitegeerako takiŋŋambangako. Yabadde teyeetaaga kugamba kuba nkyabadde agent, so byonna byogenda okwetaaga okuŋŋamba ojja bibuulira nze. Ate kirabika mubadde obadde close nnyo gy'ali kubanga ku ssimu ye ndaba yateekako Nisha, my love. Of course, Nelson mukwano gwange. Sibya tebiri personal oba bya business. Ekituufu sisobola kwogera bingi naye nandyagadde nenjogera ne Nelson ye nga ye wekiba kisoboka. Kati nno simanyi kyogenda kukola naye byonna kati byobadde okwasaganya naye ogenda kubanga obikwasaganya nange nze obubaka nja mbumutuusaako. Bbanga kyolooza ayinza kubanga akomawo abimaliriza mu bbanga ngaki? Agenda kujja kati, so agenda kulwawo. Kyova olaba byonna ogenda bikwasaganya nze kubanga teyakakufunira passport. Yeah. Passport nze yagikozeeko, then n'ebyekyapa byonna buli kimu nkimanyi kibadde kigenda mu maaso, so byonna byabadde akola ogenda bikwasa nze kati. Nze ekinaba kyetaagisa nja kuba mulaba nga mutegeeza naye oyinza obutaddamu kumulaba kati. Tekinkoze nno bulungi by the ndoza kati tugenda sharinga contacts oba tugenda kuba nkozesa ya Nelson. Yeah, actually no kankuwe ompe namba yo nze nja kukubira tusigale in touch. Kubanga iye ngenda gijjako munaku 2 okuva kati. Kuba abantu bonna babadde akolagana nabo bali agent for business mazoba obategeeza ensonga eyo. Okay. So banaaba akomyewo eribeddako naye for now egenda kuvaako, so byonna ebyetaagisa ojja kuba obimala nange. Kituufu tankoze bulungi naye kale tujja batwogera. Kasita ofunye namba yange teweerabira kumpeereza message. Alright. Eyo. Banange Walda. Bane nakuyise wane eno naye nina kyenjagala onnyambe ate gwe kasobola okunnyamba. Ekyamazima sobola funa ntya mwannyoko Musa. Waliwo eyo omuwala ku ofiisi amweteekako akuba buli kiramu kuwulira buwulizi kantu katini keekwasa nti ono balina akakwata akatini ennyo ku Musa. Yeefuula kabejja, yeefuula omunene, yeefuula nti wali eri Musa wuwe. So Walda neetaaga buyambi bwo, njagala kufuna Musa. Okay, naye ensonga zino ye Musa azimanyiiko wamugamba? Walda ekyamazima maneja Musa takimanyiiko. Naye kati saawa zino eno gwe alina okunnyamba n'okimumanyisa naye nga nze ndi siriyasi. Maneja Musa mwetaaga. Okay, nja kwogerako naye ensonga yo bw'anaaba agibayinze well and good. Nja kukolako kye nnaaba nsobodde. Manayo ojja nkoze obulungi obutali butono. Olda neeyanziza naye era kyolina omumanya nyongera okukikkaatiriza. Wekigukira wekiti Musa n'aba wange ekirabo ogenda kwasako emikono egi. Emikono ebiri. Okay. Kale mukwano. Kale neeyanziza munnaye n'obudde bumpadde. Thank you. Welcome dear. Mwanyinaze. Ugamba otya? Ogamba otya? Ndi bulungi. Jebal. Tukola. Nawe jebaleko. Onyiridde. Webale kusiima nawe onyiridde muganda wange. Akasente kalabika weekali. Nze bwe ntyo. Kirungi. Naye kakati ensonga esinza okundeeta wano naawe. Ye baaba. Yawaka.
Anti simanyi oba kyendaba oba naawe kyolaba ewaka. Ekibaaba kyolaba. We gy'otambulireyo mu mikwano gyo ng'olaba ewaka ne mikwano gyo wafaanagana. Olumu ntya n'okuleetawo mikwano gyange. Ate nga nze mu ndaba yange ndaba muzeeyi ye talina kyagenda kwongerako. Kati ffe abaana baazadde fe abalina okuddaabiriza awaka awo oba onfuna. Kati ensonga ekumpisiza yakutereeza waka. Kati Anet mbadde nina ekiteeso. Mumanyi mbooluganda wabawo akwanguyira. Okitegeera? Saato kyoyogerako. Kati gwanyanguyira. Kituufu ekyo. Anet njagala tutandikewo bwe tukola ensawo ey'ewaka oba ensawo y'ekika oba bwe mba nkiyita bwe ntyo. Ng'ensawo eyo at least buli mwezi tosuulamu emitwalo 5 mwezi 5 buli mwaka. Izo sente zonna bwe tusuulamu 5 omwaka ziba sente mmeka? Ziba sente nnyingi. Ziba ziwera obukadde nga ekitone nnyo kale nga 2. Okitegeera? Naye kati kuba obukadde 2 okimanyi nti bwe tuba tujjanjulizza ne tubujjamu nomanya nti kati zino miliyoni 2 akakadde kamu tugenda kugulayo ensawo za siminti zaffe at least nga 10. Akalala akakadde kagula amabaati. Okitegeera? N'omwaka ogujja bwe tutyo. Kuba munnange kakati muzeeyi waffe kati fe abamulowooleza kuba kati fe bato fe abalina ebirowoozo kati ebizimba kuba kati muzeeyi y'ebibye yalaga yamala oba onfuna. Okitegeera? Kati y'ensonga eyo ekundeeseza wano. Kakati bulo ekyo ekiteeso kyoleese munnange kirungi nange waka ndabawo tewalabika bulungi. Ate kyogedde ekya muzeeyi nti ye tasobola kwongerako ensonga eyo ntuufu era nkiguze nja kigambako ne ku baganda baffe abalala ndabe naye ensuubira nabo bajja kukigula kuba kyetaagisa. Bwe kiri kakati nga bw'okikkiriza naye ensonga yange nayo girowoozeeko era nze nga bw'ommanyi nze soogera kintu ne sitakiwagira era nze mu nsawo yaffe eri ntandiseeyo. Kitegeera? Okoleddewo kwegamba. Nze byange nawe kagwirawo ntandiseeyo n'emitwalo gyaffe wano. Tandiseeyo n'emitwalo gyaffe 10. Kati nakitegeeza kasatu. Se naawe nkookyezaayo ekyebiri. Nga neeyanzizza. Kitegeera nga mwannyinazo omulungi. Kati kitegeeza gw'otandikiddewo. Nze ntandikiddewo. Naye mwannyinazo okimanyi nti ompoze ebbanja. Kati nange ngenda kunoonya ate nange ezitandika. Ensonga eyo tukikoleko bambi. Nze ntya waliwo bwe mba ne bakwano bange ab'obuvunaanyizibwa mbalina naye ntya n'obbaleetewa. Rutaya took what wasn't his to take, left us with nothing but hearts that ache. My own son's spirit won't betray. In his eyes the dawn of a new day. In the fields where memories play, my